twasembye olunaku olw'eggulo nga Bobi Wine aliliizinze akatambi akabadde kalaga nti yagenzeeko eggumba mu kyalo ekyewaabwe okulambula ku beewaabwe n'amalaalo ga maama we. Poliisi ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero esazeeko ewaka wa Bobi Wine oba mu kyalo ewa Bobi Wine eggumba gye yalaze n'akatambi we yakakwatidde. Kyokka ate Bobi Wine mu katambi kennyini akatambi akaliliizinze leero nnaku z'omwezi meka. Akatambi akaliliizinze yagamba akatambi kaali ka nnaku za mwezi 25. Yes, yatugamba mbu yakakwata nga 25 n'akatanga 26. Poliisi yagenzeeyo kiro kya 26 ekikeesa 27. Okitegedde bulungi kubanga Bobi Wine yabadde akimanyi bulungi nnyo nti yaba munoonya. So akatambi akakwata nga 25 naye yakatanga 26. Amakulu mu kyo yamala kwesetinga vaawo mu location n'akata ng'akimanyi bulungi nnyo nti waakata n'abategeeza nti wanene we nakakwatidde bajja gendayo. Nene yati kigana mu kumi wa ddembe gendayo confirming nti da kituufu toliiyo. Na ba confirming nti da kituufu ne kumalaalo baatuuseewo. Ne kumalaalo baatuuseewo. Oluggi wonna we yayise baatuuseewo. Bakyagendera ddala maaso n'okubeera nga baffeffetta bawenja omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo nga tuvuddeyo muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Mickey Wine. Naye ali ku bunkenke oba ali mu bweraliikirivu obw'ekika ekyenjawulo olw'ensonga nti nabo baatandise okubeera nga bamusindikira drone. Amakulu mu kyo kyaka bonna baganda ba Mickey Wine oba abantu bonna bamulinako ulya n'engamba baganda ba Mickey Wine baganda ba Bobi Wine oba bonna bamulinako akakwate bandibeera nga bali mu matega oba si matega bandibeera nga banoonyezebwako oba ng'enkesi z'abasuulibwako olw'ensonga waliwo obusobozi obw'amaanyi obuwerera ddala ndowooza bitundu 80 ku 100 okubeera nga Bobi Wine abakontaktinga ab'eŋŋanda ze. So n'ab'ebyokwerinda nabo tebabeera basiru bateekawo enkesi okulaba nti yasawa yonna waabakontaktingira oba waagenderayo waabwe babeera bamulina. Kati Mickey Wine yalabiseeko ng'agamba nange drone zikola ki mu maka gange ab'omaka gange bali traumatized. Akagamba ako kanyuma mu traumatizing ab'omu maka gange. Wano ku SMX Media ngenda kuwa buli kimu nga we kijja gwe kyolina okukola subscribinga nyinga notification bell ebisigadde obitulekere.